Omulungi atulaba natambuliddeko leero ewa Sheikh Jafari nakisunga oba ogenda nakisunga otuuka emukono wantone oviramu n'okwata ku luguudo olugenda Katosi oba ova mu mmotoka bagambe nti nviiramu nakisunga ku stage awo obuuliza ewa Hajji Jafari Musa Senkubuge omujjanjabi ate ng'asoma dduwa nakozesa n'amazzi agalukiya ndi makage olwaleero wasinzira okuba ng'akujjanjaba talina ddwa lyombo oba omusangawa makage gennyini w'omusanga n'akujjanjaba naye wentuukidde nsanzeewo abalwadde ab'enjawulo oba nsanzeewo abantu ab'enjawulo abazze okufuna eddagala abazze okufuna obujjanjabi abazze nga bwe banaatunnyonnyola era ngenda kubanga mbabuuzaako omu ku omu. Taata nsanyusa okukulaba. Kale maama. Taata nsanyusa okukulaba. Kale maama. Taata naye nsanyusa okukulaba. Nze nange nsanyusa okukulaba mugwana. Amannya go Ssebugwana? Amannya gange nze Ronald Kayongo. Ronald Kayongo oviiriddeko wa? Nviiridde Katosi ku mwalo. Katosi ku mwalo. Oli muvubi? Ndi musajja muvubi. Ronald ki ekikuleese wa? Nze wa Hajji kunsomera ku dduwa omulundi ogwokusatu. Awo wenjagalira ddala. Lwaki ozze okusomera edduwa? Nze kunsomera dduwa olw'obuzibu bwe nafuna ne munnange gwe nali nkola naye eyansindikira ebintu ebyantulugunyanga nga binkwata ne binzijamu engoye. Kambuuze, muno wali okola naye wa? Twali tukola naye ku mazzi Ssese. Essese nga mwena muli bavubi? Ffenna tuli bavubi. Nnyonnyola awo nga bikugjamu engoye bitya? Munnange oyo bwe twali tukola naye yayagala atwale bizinensi yaffe olw'okuba twakola neekula ye nanneefulya n'ayagala bizinensi eyo yonna agitwale. Wayagala agitwale kye yali ayagala saakimanya kye yasalawo okutuuka okunsindikira ekintu ekyanzijangamu engoye naye nga mbeera neebase siwulira muntu anzijamu ngoye wabula ngenda okugugumuka nga ndaba engoye zinvuddemu neneebuuza ekinzijamu engoye ate budde bwe ngugumukiramu ngenda okugugumuka nga mpulira oluggi lukaaba. Saafunanga budde kwetegereza kiki ekyo ekyannumba. Ekintu ekyo kyabangawo wabanga mu ntiisa etya nga kitiisa? Nabanga mu ntiisa ey'enjawulo ey'okuba nti nalinga ngifuna bw'omu nga sirina gwe nsobola ginyumizaako. Natandika okuddukirako mu mikwano gyange n'eginnyonnyola n'engigamba obuzibu bwe nfuna. Bwe naginyumizaako. Sokoleke nga tonaaginyumiza. Lwaki tewayambalanga mpale buno obukwata obupale obukwata ennyo tewabugezaako bano osiba emisipi? Nagezaako ne nyambala empale zaali 3 nga munda nasoosezaamu leegingi y'abakazi. Nagenda otuuka ku leeginga. Leegingi eyo baagisazeemu busazi saamanya ki ekyagisalamu. Naye kati omuntu oyo waba nga owulira ng'agenze ki ekikubeerako? Nga ki ekyakubeerangako? Ekyambeerangako kyandaganga nti mbadde mu bikolwa eby'obufumbo oba ebibeera mu maka nga muli bafumbo. Wow. Kati mwayo embeera oŋŋambye wayisibwanga bubi. Olina emyaka emeka nga kinaagenda wala? Nina emyaka 25. Nze mbadde ndabanga gw'alina obaana. Kisoboka okuba nga endaba gy'ondabamu olw'okuba obulwadde bwammalako ebbanga ddene ko obulwadde bwannumira emyaka 5. Emyaka 5 egyo kwe kufuna mukwano gwange nali nasomako naye. Yali abeera nakisunga awo. Namugambako n'aŋŋamba anze ojja kujja nkutwale nkulagirire wa Hajji ajja kusomera dduwa ojja kutereera. Ne mugamba anze nako ebyekisawo ekiganda bandyako ssente bansombyeko ssente kati nze ngenda kukola nti ekintu kiganye kinkozesa ngenda eri ne banzijanjaba n'enkola nti nsaze ebintu nsaze embuzi ente zimpeddeko buli kintu kye nali nnina kati ngenda kyejjako ntya n'aŋŋamba tofaayo ne mugamba siina ssente ze ngenda kuwaayo ziba ssente mmeka? N'aŋŋamba ekizibu kya ssente kiteeka ebbali gwe oli mukwano gwange nja kuweerayo ssente. Naye twagendayo nalaba nga yakwata mu nsawo n'aggyayo emitwalo 3 gye yawaayo. Omusawo n'atandika otukolako. Naye okusinziira ku nkola gye yatukolako n'embeera gye nalimu enjawulo nina nnene nnyo okusinziira bwe nali. Kati ekintu ekyo kikyajja ne kikugjamu engoye? Ekintu ekyo tekikyajja kunzijamu ngoye wabula mu ssaawa ze kyajjirangamu kijja ne kiteekeddwa kubanga kijja kuba nfuna ekyekange ekintuukako ku budde obwo. N'endowoolereza naye Hajji ayina
ebigambo bye ngamba okwogeranga nga nsimuse naye we nabyogeranga ne neebaka tekyaddangamu kunnumba. Kati akabiri kakomyewo bukomi oba okogga bukozi? Lwakuba ebifaananyi sitawaanye kujja nabyo kuba bamaama bange oba bataata bankuba ku bifaananyi naye babindaga ndabanga nina enjawulo y'amaanyi. Bambi naye kati kambuuze mukwano gw'oyo omuwulize yakola ekyekintu? Mukwano gwange oyo muwuliza naye muwuliza agamba nti kajja kufa kajja kuggwamu tekasobola kuddamu kutereera kaali kammanyiira bw'ayogera. Kale omuntu andaba tubeera ku mirimu naye tetumanya muntu ki gw'oli naye. Omuntu gw'oli naye ayinza okuba yakwagaliza kirala ate nga gw'omwagaliza kirala. Singa oyita mu buzibu bwe buti banofuna embeera bw'etyo, jangu wano ewa Hajji Jafari e Nakisunga akuyambe akusomera edduwa. Ntunulidde omwana mulenzi ono wangambye alina emyaka 25 nze nga mubalira myaka 4 kitegeeza obulwadde bwali bumuluma. Omulundi omulala nsobola okudda nondaga ku bifaananyi ebyo wali ofaanana? Nja kujja nabyo nsobola okujja nabyo kuba gyebiri. Bambi nga walaba. Kati mukwano gwange naawe jangu wano ewa Hajji Jafari abeere ng'ate akuyamba akusomera